meeting General Moses yali mune president. Totugambye bamwongera maanyi ki? Bamwongera amaanyi. Kulwanisa corruption. Anti baagayitayo ne bagamba nti atabula abazukulu. The abazukulu have a different role. Nga ono akubiddwa tana matira kigwo. Bamubera mujjeewo. Gatana matira kigwo. Museveni ye yakoze. Tango teyani batayina magezi. We wanted the abazukulu to agitate as a pressure group. Muhoozi's role is to check the administration of the government. This is why tomorrow I'm going to meet Gun. Tell you arrogant. And Majezi. Minister Majezi. Hey, I'm going to meet government. Yagambye kujango mpa magezi. Namugambye magezi is sikuwarana. But if we don't develop this country, parishimani nabishi. Nze nyizo kwegane wa Museveni. Museveni yankanyuka Museveni yankanyuka kujirikiti ngembwa. Mfuna siyo sente meka. 1.7 emotoka nze jetera mu amafuta. Abasigala bange nze mbasasula. Do you call it that a job? Kati President 7 kyosooka okumwebaza nti gwe tebannakuba masasi. Ekyo kyosooka okyo. Dogoliye waffe. Kati kwaya kuwa abasirikale. Dogoliye waffe. Naye muzeyi ate yali President 7 siwamanyi wafadda. Abantu waliwo oyo ojja kulaba adduke okuveeka awala jinga adduka. Let them kill anybody. They tried it. Bagezako ku Mariam ye yanyamba. Muganda wa President. Another gen. Ankubuli olwaleero. Muzeyi naye bagezako dokuta. Otafire ranga me. Nangamba don't sleep in your house. Ganda ask him. Nemugamba I have already known. Jeno Tafire yakubira. Nagato webaka mu nyumba ye. Yes. Nga bagenda kuta. Bankalabi kana kave kamuyinge. Kaguze basagize banziti. Recording is on Nanzina. And this is Bana Duka. But when you get it to my jogger, we want to die. He must come to me. Hey, Dr. Biaruhango, you got about police, Mugamba, Gamuraba, meeting video. Why don't you allow this man to be given him money? No, he must come on his knees. Musabani percent of Canada percent. Hanaku, wait, we get that. Katamukoza Kakube. Kakubejo Kolikubwem. Nze nkola mu sabali yange naye sirikola mu government ya Museveni. I will never work in Museveni's government again. Hope je nina n'okunyira kati kwenye kwa muhoozi. Kati nyirira ku muhoozi ndiye n'amabanja lwa muhoozi. Family effort ekyabonabona lwa muhoozi. Era mpandise ekitabo. My last hope is muhoozi. Kati gwe kikuwagiza Jeno Muhoozi kuba muko tewaliyo birala. Yes. Amukuba mutujjiddewo. Amukubye nazala wenga yali tamwogera kwe kisezala wenga tamu fenona atunyoko paka lwakubye muhoozi nakuba muhoozi namukuba kutta genda obuuze nzeyire tebabaddeyo bamuwadde bwamisa bwa trade nzeyire tumuleke kituufu kyoyogera naye kati aba MK project muyina amaanyi kati mangi akubye Bobi Wine President Museveni yebaziza muhoozi okuba Bobi Wine Bobi Wine bali mu mufudde kolodi mayini bwe bamubirako abali mu government muhoozi yamukubyenga tewali na sente. I want to tell you when Muhoozi goes to Masaka all of the MPs belonging to Nupu are going to cross. That's why I'm telling you until we must ensure that these people are killing people apprehended bakwatibwa bajja batta bajja kutaba MP buli omu kati ajja kufa with Muhoozi is a taboo. Twino kwata obusajja buno buyinako 40%. Omanyi nti obwo obusajja bwa ADF bwambuusingako ne bukebera mu motoka yange nga siriimu bwanondoola amuzayi nga wakaona okufa emirundi lwaki ebintu bino tobivaamu kuki ebyewaffe temuna ate mwana wange ebintu byewaffe ebyo bikwata muntu w'amagezi ffe tuli bachwezi ebintu byewaffe bikuba abanene nzekasankaaba tebyagala bimukubena bwe yagamba Abaganda the owners of Kampala or they walk through it kale kyogere kano kayina olutwe ne kagamba kayina ebyepa bibiri mu 10 mbubya ozalibwa ne kulubya kwasajja kubyogere baba kuttire wano Babaganda bakutte 210 land titles 200 mu Kampala gwe yali mu minister byogere ayulirete tukulubya ne kalege entwe yo akutujja kufaafagana nakawabire waffe mu nsozi no namwabire waffe mu nsozi kakati the issue is simple. The police
I'm ready to work with Magambo, the head of Side. I'm ready to work with Afende General Muhozi. But we shall reach this because the missile operates on a satellite. So goina belief nti bwona akolagana ne General Muhozi ne sino inanga era nanga ddala Inspector General Police ocholampi kati tosobola kwatagana police tekisoboka. I can only work with Magambo, the head of Side, who is not already infiltrated. Kati afande nanga bwakubira naga mwami Tamale leta byoyina tukwataganize wamu. Kankubulira omusango gw'abaana be bakwatidde Wakiso n'omusajja n'abalumiriza nti be bakazi abali mu campus ne bagamba nti omwana balina campus wano nga batta abaana abato babajjamu organize campus nga zanjawulo. Baali batwala omwana embalala mu kampu yaabwe bw'atuuka erukaya nga bagenda okugula ennyama baaleka tebagaddeyo n'adduka. The boy came to me. Ne bwe baakutta abakazi abo Wakiso omusango ogulabyeyo nedda omulenzi eyattanga abakazi abaana abawala n'abookya omulabyeko omusango. Is it progressing? Omusango gwe basalako omwana omutwe omwana yali wa mukikajjo si wa pasito oyo baguteekamu miliyoni 600 olabye kutambula akulo linga nakalema. Whether Museveni gives him another job or what, the judgment in my home munsozi bagumusalira dda kati yabeerega police tetawana kukubira. Inspector General Police tayinza tasobola nagamba nti jangu taliyo ne police bwe naakuyita ku byoyogedde obirungi waka with Magambo and Afende Muhozi, because if we don't deal with this group enetta abantu they are scaring people from Afende Muhozi. Kwe motoka ya Isima abaddeko ebifaananyi bya General Muhozi. Yes, abaana b'omukazi ow'empeta bwe mbagana okuzanyira mu lujja impunity. The police is infiltrated. Let me tell you, I've told you, mu nsi mwonna poliisi bwe babaawo ekizibu kyetasobola kukola eteekawo ssente kyalabye ku batemu bano tugenda mu obukadde 5 n'Amerika ekikola singa baga nti lwaki oshola tekikola lwaki kasigazi tekikola no tekasoteekawo ssente amazima gajja kuvaayo so yabaga nti alabye ku basseyisima obukadde 5 buubuno ne 10 bajja abantu ne bawa information kati ochola siwa kasigazi kati gwe police olowooza eri infiltrated. Yes, abatemu murders teziggwa. Yes, but I know the killers. Abasseyisima obamanyi nkugambye yawo 40%. Why? Ebyuma byange bya satellite mu bank. Era omusajja yagamba banne, I have found President Museveni with a catalog of CDs. Tiyasanze president ne CD nga nyingi. Yamukubira obutambi essaawa 8 nga bakana. Buno buki kati buno buki zezino zowa buno buki kati buno buki zezino CD zowa kati buno buki kati buno buki zotwala kati buno buki nedadi nawe nolaiko olimbega buno buki zezino CD zoko buno buki ate wange tebazinya benyondo nenkutta kati buno buki buno buki bwawukana noli bwe yasange wa Museveni nabo mukubira essaawa oli aganti yasanga zino ewa president nga nyingi kati buno buki mugamba siina mpale eno kiki obwana obwala bwayimbanga ewaffe mugamba siina mpale eno kiki kati buno buki buno buki abakola ebikolobero buno buki miso yawamba ya tekinologi ekitegeeza gwakoledde kati okuloopa abantu ennaku njagala abagambe anti nkugambye nze nkolagana nani Magambo head of Side. I can only work with Magambo and I can only report it to Afende Muhozi. Report it to Museveni bazi Dr. Olinga sinza mu. Kati Inspector General Police ne bwakuyita. Sinza genda yo. Toiza linnya yo. Siwabira muganzi mu kizikiza. Twabira ki? Siwabira muganzi mu kizikiza. The police is infiltrated except the Side director. Side yokka yekola wano. Nkola na Magambo. Zekaya ategeere ebintu. Abantu babulijjo bakuga nti bagenda ku police ne baripotinga. Njaba kukwata. Hiyo maneno ulipata wapi? Maneno ulipata wapi? Nipata kwa dunia. Ketusabire abasse muganda wange Isima. Basobola kubeerawo. If we allow these people to kill us. Nabagambye abanyarwanda bwe bajjanga munekongolera kiramutwaye. We cannot allow kiramutwaye. Bwe batutta tujja mugenda gamba. Abaganda bakugamba.
tiobonabonanga yabyende ku mulumbe n'agaana banne okunyuma mugenda kutuuka ekiseera mugamba nti obonabonanga yatta omuwagizi wa muhoozi ekiseera kituuse bakugambe nti obonabonanga yakola ki eyatta omuwagizi wa muhoozi